Betogera kati akateeka mu yosete bwabulwa kigenda kunyigiriza muntu wa wansi tubasaba asuubiza bannayuganda nti agenda kubeera mu mbeera ey'okulimbalimba abantu ey'okulowoozesa abantu nti bakyalina kwiddako ng'akozesa mutabani we era nga bakozesa buli kimu kye baagala okukola. Twongera bajjukiriza nti byonna kagenda kubanga kaweddeyo dda. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bulijjo bye yatusuubiza, bulijjo byatugamba, bulijjo byatubuulirira nti tumuleke oyo bajja kwekubajje awamu ne mutabani we birabika nga bitandise okuprevailinga era batandise okulooza ku bukaawu n'obukoowu bw'abantu. Omanyi bano tubagambye ebintu bingi, weewaawo bakoze ebintu bingi, bakugezezaako okukola katemba mungi nnyo. Ebimu byogerekeka, ebirala tebyogerekeka. Naye twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ate mu bingi bye bakoze nabo ekintu bakirabye nti tebakyalina lugendo era tebakyalina kiddako kitambula kigenda mu maaso. Bakimanyi bulungi nti ebikola bye bakoze ku bannayuganda, ebyefujjo eby'okutulugunya byonna babikoze nga bo era bagenda kuwulira ku bulumi bwabyo. Twongera obbajjukiza abantu baffe nti wano we tuli tufunula okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga tulitambuza nga litambula nga ligendera ddala mu maaso. Tulina okukkiriza nti kekadde akatuufu bannayuganda okukafunamu era okweyagaliramu ffenna tutambula mu paalamenti kututeeseza kubanga ekiteeso ekyo tekitugasa. Kigenda kunyigiriza muntu wa wansi. Tubasaba ekintu kimu, twagala Museveni akozesa amaanyi ge ayise ekiteeso ekyo kubanga nabagambye ekintu kino NRM ekiteeso ekyo genda kuba tulangiriddeko buyeekera tuli batujju kubanga omutujju oba omuyeekera gwe bawozesa mu kooti z'amagye okitegeera ekintu ekyo. Kati NRM ebange kakasa nti tuli bayeekera twagala eyise ekiteeso ekyo then tubalabe mu 2026 nga bajja batusaba akalulu kubanga oba olumba omuyeekera olina kujja na mmundu okitegeera ekintu ekyo. Bamala okuyisa ebiteeso byabwe ebyo nti tuli bayeekera nga bamaze okukonfaminga nti bannayuganda bonna bayeekera era beetaaga mu kooti z'amagye. Kakati ate bamale bajje batusaba akalulu awo tubalage obuyeekera bwaffe bugenda okubeera. Ekyo twagala kuba omuyeekera tebamusaba kalulu kitegeeza nti NRM webeetudde ngetudde mu paalamenti yaabwe ekubirwa omubbi Anita Amongo nga bagenda okuyisa ekiteeso ekyo kitegeeza olwo bamaze dde okukakasa nti ffe tuli bayeekera yensonga ki bagenda kuyisa ekiteeso kyaki okujemera kooti ensukulumega nti omuntu wa bulijjo tomwozesa mu kooti z'amagye. Kakati baba NRM bagamba nti nedda bano si bantu ba bulijjo, bannayuganda bonna n'akaana akaakazaalibwa bayeekera. Kati ekyo twagala bapuruvinge kigenda kubeera kyennyamiza nnyo ne NUP wenaatula mu nkuŋŋaana ezo ng'etula wali eri aba NRM nga bagutusalira nga we tuli abayeekera. Okitegeera tubasaba mu distancing mu ekyo ekintu obanga mukakasa nti bannayuganda si bayeekera temugendayo mu nteesa zaabwe mubaleke babeere ne rebo gurupu yaabwe eri kubanga mu nsiko abayeekera babakola gundi zaabwe temumanya bano ba Museveni batujju. Kati mbaleke mu kampu yaabwe gye bayita paalamenti babeereyo bateese nga batuteesiza deni bagutusalye nti bannayuganda tuli bayeekera. Deni we tumalawo nga bamaze tusalira nti nno tuli bayeekera bamale mu 20 batandika okutusaba akalulu. Omwezi gugenda kubeera gwa 10 nga bana bawumba tutu abambala yero nga bazze mu bantu tino batusaba kalulu naye nga olwedde bamaze dde tuyisiza ekiteeso tuli bayeekera era twetaaga mu kooti z'amagye kakati tubalage kibayita obuyeekera. Mukitegeera so nga mutuyisiza ekiteeso ekyo mukakase nti nno temugenda kusaba kalulu. Okitegeera ekintu ekyo temugenda kusaba kalulu. Museveni olwedde yabanze dde oba position zizamwe temugenda kudda Munnayuganda kakasa nti NRM oba yero tebeera na muntu yenna addamu kusaba kalulu senga bamala okuyisa ekiteeso ekyo ne bagamba nti nno tuli bayeekera. Twagala Museveni abakwate abawe ebifo ebyo ebya paalamenti abazzeeyo akole selection abazzeeyo wabula tebadde n'okutuzungirako nti nno batusaba akalulu nga tulidde bamaze okukonfaminga nti ffe tuli bayeekera. Kubanga omuyeekero olina muwamba buwambi wabula ba NRM bamukakasa nti nno tuli bayeekera. Tugamba mugambe mukama wammwe respecting okusalawo kwa kooti ensukulumu ya Uganda. Okitegeera ekintu ekyo era akwate abaana baffe abazze mu kooti za bulijjo azikwate bamacheta abazze mu kooti za bulijjo nembanga mukakasa nti tuli bayeekera mukakase nti nno Museveni agenda kubawa ebifo ebyo. Parliament eyo teri kulonda mugenda kuddayo buzi tugenda kweyongera bweyongezi paka mu 2031. Okitegeera ekintu ekyo naye mubanga mugenda kukoma weeno mufe mutusaba akalulu nga mumaze tuyisiza ekiteeso tino tuli bayeekera awo tugenda kufaafagana namwe tugenda balaga omuyeekera nga waafaanana. So tusaba National Unity Platform ne opposition ekyali kumulamwa emakakasa nti mukyali kumulamwa mu distancing wabula balidde sente za Museveni okutulaga nti no bannayuganda bayeekera bo babeereyo bayise ekiteeso ekyo. Okitegeera bajemere leader opposition bayise ekiteeso ekyo naye babeera bakakasa nti Museveni si alpha ne omega mu Uganda awo nga amaanyi g'abantu era tetuli bayeekera.
be distancing kwekyo ekiteeso sisubira mbaka wa NRM akakasa nti bannayuganda si bayeekera nga leader of opposition akakasiza nti n'abantu bano bafulume ekiteeso ekyo tekigenda kubiwugayako birowoozo temugenda kujemera kooti agenda sigala mu parliament bajja fuluma n'aba NRM abakyalimu ensa wabula abaliwo okusavinga Museveni katonda wa Uganda bajja kusigalayo naye tubagamba temudda mu bantu temudda okutusaba akalulu okitegeera so munnayuganda NRM bwetyo weekulaba bino bye yeeleeta eno mbuna ajja kusaba kalulu abeera just yakweragirako bweragizi kuweesiriwaza kufuna international recognition kakati tetugenda kugimuwa okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda twebereremu all eyes on parliament eno tugitunuulire n'eriiso ejoji aba NRM basalirawo nti tuli bayeekera tebadde okutusaba akalulu okitegeera bakakase nti Museveni ebifo byagenda bibawa naye banga bagamba nti tuli bayeekera nga bagenda kukomawo ndeni naffe tubalaga obuyeekera bwe bufaanagana so national unity platform our able leader his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tukusaba otugambire leader of opposition nti bannayuganda tugamba bafulume parliament tebabibeeramu ebyo biteeso bya nabbanja abireete babyeyisize then ffe tufafagane n'aba NRM kuba kye twagala okulaba MPs abalidde miliyoni 10 abatutunze twagala okusooka okubalaba then twagala ne NRM ekakase nti tuli bayeekera then etubuulire oba mu nsi erimu obuyeekera wabeerayo akalulu nga bannansi balina okusalawo wabeerayo akalulu okitegeera ng'era parliament yekola ki electoral commission nga yeka sanctioninze okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda yessaawa kati tuve mu busiru buno ye always Museveni atulaba nti tuli bantu basiru agenda eri mu parliament n'ayisa ebiteeso bye bitutunyigiriza n'amaani akwetera emitwalo 2 n'omulonda emitwalo 2 bali abawadde miliyoni 10 not even emitwalo 10 n'emitwalo 2 n'omulonda nozayo wa NRM era kuyisiza ebiteeso ebifaanagana bwe bityo okitegeera ekintu ekyo kuluno tubeeremu amagezi bannayuganda tubikuka amaaso sente za Museveni size zigenda otugira future yafe alidde emyaka emeka ne gwe bajja ne bakuwa obusente 2,000 in fact nze kambabuli ekintu kimu kino saakyogera mukimanyi nti abantu bo West Budama gye nnali tango odoyi yabawange 2,000 we bati 2,000 ne balonda NRM mu West Budama 2,000 bwezi za Uganda nga tango odoyi zaabawa okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda yessawa tubeeremu ku magezi ku luno tuleme kuweera generation ensiru bavuuka bannaffe bali wala ensi ziri wala neffe tukyali tunulya Uganda weefaanana okyasobola okukyaza mukwano gwo okuva mu nsendera n'omugamba this is home no Uganda has to be home a home that we are proud of buli omu yeetaaga okubeera n'amakanga malungi nga galiko ekikomera so Uganda has to be that home ate ffe abagenda ogikyusa naye no Museveni ye bwetunaba nti tulowooza kuba n'abakadde bano n'otunuulya Moses Ali nakati akyasaba kisanja kudda mu parliament takyasobola na kuyimirira bwati ku bigere bye wabula akyasaba kisanja that madness and stupidity so bannayuganda twebereremu ku luno bana abasajja baagala kutumanyira bumanyizi senga Museveni ono atugira gwero oba oyina emyaka 35 omwaka oguddako ogenda kuba tokyali muvubuka okulonda okuddako ogenda kubeera ng'oli mwana gwera ayina 25 oguddako ogenda kubeera mu 3 okitegeera buli wookula omubiri gwo gunafuwa let us do this once and for all abaana baffe bajje batereze Uganda eyo ffe tugirwanire tumaleko nakyemalira then abaana baffe bakole ki bajje bagitereze for God and my country Uganda. Kubanga nabagambye ekintu kino NRM ekiteese kigenda kuba tulangiriddeko buyeekera ntuli batujju kubanga omutujju oba omuyeekera weyo gwe bawozesa mu kooti z'amagye okitegeera ekintu ekyo kati NRM ebange kakasa ntuli bayeekera twagala eyise ekiteese ekyo then tubalabe mu 2026 nga bajja batusaba akalulu kubanga oba olumba omuyeekera olina kujja na mmundu okitegeera ekintu ekyo bamala okuyisa ebiteeso byabwe ebyo nti tuli bayeekera nga bamaze okonfaminga nti bannayuganda bonna bayeekera era beetaaga mu kooti z'amagye kakati ate bamale bajje batusaba akalulu awo tubalage obuyeekera bwaffe bugenda okubeera ekyo twagala kuba omuyeekera tebamusaba kalulu kitegeeza nti NRM webeetudde ng'etudde mu palamenti yaabwe ekubirwa omubbi Anita Amongo nga bagenda okuyisa ekiteeso ekyo kitegeeza olwedde bamaze dde okukakasa nti ffe tuli bayeekera yensonga ki bagenda kuyisa ekiteeso kyaki okujemera kooti ensukulumega nti omuntu wa bulijjo tomuwozesa mu kooti z'amagye kakati baba NRM bagamba nti nedda bano si bantu ba bulijjo bannayuganda bonna n'akaana akaakazaalibwa bayeekera kati ekyo twagala bapuruvinge kigenda kubeera kyennyamiza nnyo ne NUP wenaatula mu nkuŋŋaana ezo ng'etuula wali eri aba NRM nga bagutusalira nga we tuli abayeekera okitegeera
tubasaba mu distancing mu ekyo ekintu manga mukakasa nti bannayuganda sibayeekera temugendayo mu nteesa zaabwe mubaleke babeere ne rebo gurupu yaabwe eri kubanga mu nsiko abayeekera babakola gundi zaabwe temumanya bano ba Museveni batujju kati mbaleke mu kampu yaabwe gye bayita parliament babeereyo bateese nga batuteesiza deni bagutusalye nti bannayuganda tuli bayeekera deni we tumalayo nga bamaze tusalya nti nno tuli bayeekera bamale batandika okutusaba akalulu omwezi gugenda kubeera gwa 10 nga bana bawumba tutu abambala yero nga bazze mu bantu tino batusaba kalulu naye nga olwedde bamaze do tuyisize ekiteeso tuli bayeekera yatwetaaga mu kooti z'amagye kakati tubalage kibayita obuyeekera mukitegera so nga mutuyisize ekiteeso ekyo mukakase nti nno temugenda kusaba kalulu okitegera ekintu ekyo temugenda kusaba kalulu Museveni olwedde yabanze do ba position zizamwe temugenda kudda Munnayuganda kakasa nti NRM oba yero tebeera na muntu yenna addamu kusaba kalulu senga bamala okuyisa ekiteeso ekyo ne bagamba tino tuli bayeekera twagala Museveni abakwate abawe ebifo ebyo ebya parliament abazzeeyo akole selection abazzeeyo wabula tebadde n'okutuzungirako tino batusaba akalulu nga twedde bamaze okukonfaminga nti fe tuli baki tuli bayeekera kubanga omuyeekero olina muwamba buwambi olina kumuwamba buwambi wabula ba NRM bamukakasa ntino tetuli bayeekera tugamba mugambe mukama wammwe respecting okusalawo kwa kooti ensukulumu ya Uganda okitegere ekintu ekyo era akwate abaana baffe abazze mu kooti za bulijjo akwate bamacheta abazze mu kooti za bulijjo nembanga mukakasa nti tuli bayeekera mukakase nti nno Museveni agenda kubawa ebifo ebyo parliament eyo teri kulonda mugenda kuddayo buzi tugenda kweyongerayo bweyongezi paka mu 2031 mukitegere ekintu ekyo newe mubanga mugenda kukoma weno mufe mutusaba akalulu nga mumaze tuyisize ekiteeso ntino tuli bayeekera awo tugenda kufaafagana namwe tugenda balaga omuyeekera nga waafaanana so tusaba National Unity Platform ne opposition ekyali kumulamwa emakakasa nti mukyali kumulamwa mu distancing wabula balidde sente za Museveni okutulaga nti no bannayuganda bayeekera bo babeereyo bayise ekiteeso ekyo mukitegera bajemerera leader opposition bayise ekiteeso ekyo naye babeera bakakasa nti Museveni si alpha ne omega mu Uganda awo nga amaanyi g'abantu era tetuli bayeekera be distancing kwekyo ekiteeso sisubira mu wa NRM akakasa nti bannayuganda si bayeekera nga leader of opposition akakasiza nti n'abantu bano bafulume ekiteeso ekyo tekigenda kubiyugala ku birowoozo temugenda kujemera kooti agenda sigala mu parliament bajja fuluma n'aba NRM abakyalimu ensa wabula abaliwo okusavinga Museveni nti Museveni katonda wa Uganda bajja kusigalayo naye tubagamba temudda mu bantu temudda okutusaba akalulu okitegera so Munnayuganda NRM bwetyo weekulaba bino byeyereeta eno mbuna ajja kusaba kalulu abeera just yakweragirako bweragizi kuweesiriwaza kufuna international recognition kakati tetugenda kugimuwa okitegera ekintu ekyo so bannayuganda twebereremu all eyes on parliament eno tugitunuulire n'eriiso ejjoji aba NRM webasalirawo nti tuli bayeekera tebadde okutusaba akalulu okitegera bakakase nti Museveni ebifo byagenda bibawa naye banga bagamba nti tuli bayeekera nga bagenda kukomawo ndeni naffe tubalaga obuyeekera bwe bufaanagana so National Unity Platform our able leader His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tukusaba otugambire leader of opposition nti bannayuganda tugamba bafulume parliament tebabibeeramu ebyo biteeso bya nabbanja abireete babyeyisize then ffe tufaafagane n'aba NRM kuba kye twagala okulaba MPs abalidde miliyoni 10 abatutunze twagala okusooka okubalaba then twagala ne NRM ekakase nti tuli bayeekera then etubuulire oba mu nsi erimu obuyeekera wabeerayo akalulu nga bannansi balina okusalawo wabeerayo akalulu okitegera ng'era parliament yekola ki electoral commission nga yeka sanctioninze okitegera ekintu ekyo so bannayuganda yessaawa kati tuve mu busiru buno ye always Museveni atuba nti tuli bantu basiru agenda eri mu parliament n'ayisa ebiteeso bye bitutunyigiriza n'amaana akwetera emitwalo 2 n'omulonda emitwalo 2 bali abawadde miliyoni 10 not even emitwalo 10 n'emitwalo 2 n'omulonda n'ozaayo wa NRM era kuyisiza ebiteeso ebifaanagana bwe bityo okitegera ekintu ekyo kuluno tubeeremu amagezi bannayuganda tubikuka amaaso sente za Museveni size zigenda otugira future yafe alidde emyaka emeka negwe bajja ne bakuwa obusente 2,000 in fact nze kambabuli ekintu kimu kino saakyogera mukimanyi nti abantu mu West Budama gye nnali tango odoyi yabawange 2,000 bwe bati 2,000 ne balonda NRM mu West Budama 2,000 bwezi za Uganda nga tango odoyi zaabawa okitegera ekintu ekyo so bannayuganda yessawa tubeeremu ku magezi ku luno tuleme kuweera generation ensiru bavuuka bannaffe bali wala ensi ziri wala neffe tukyali tunuulya Uganda weefaanana okyasobola okukyaza mukwano gwo okuva mu nsendera n'omugamba this is home no Uganda has to be home a home that we are proud of buli omu yeetaaga okubeera n'amakanga malungi nga galiko ekikomera so Uganda has to be that home ate ffe abagenda ogikyusa naye no Museveni ye bwe tunaba nti tulowooza kuba n'abakadde bano
n'otunuulya Moses Ali nakati akyasaba Kisanja kudda mu parliament takyasobola na kuyimirira bwati ku bigere bye wabula akyasaba Kisanja. That madness and stupidity. So bannayuganda twebereremu ku luno. Bana basajja baagala kutumanyira bumanyizi. Senga Museveni onatugira gwero oba oyina emyaka 35 omwaka oguddako ogenda kuba tokyali muvubuka okulonda okuddako ogenda kubeera ng'oli mwana gwera ayina 25 oguddako ogenda kubeera mu 3 oshegera buliwo